era nsaba abaana bange abasobodde kulabikira wano, nsaba abaana bange mubeere wamu, temweraliikirira. Eno si enkomerero yammwe, wabula ekikulu kwekwasa Katonda na kubeera bakozi. Olwaleero kaffeero gwe tuyayaanira kansukeko mbanyonyole, yatandikira ku 0. Nze manyi gye yatandikira, teyasangawo kantu ka maama we, teyasangawo kantu ka maama we, naye ate yasobola ku myaka emimpi 36, 37 nasobola okubaako ke yakola ki, ke yaleka aleseewo akalabwako. Essaawa wano akayinza okubanga kavuddeko emberebezi nnyingi. Kyakubiri nnyongera okubagumya nti batugambye nti endagabutonde gye ziri mu laabu zikyaliyo. Waliwo abalina obusobozi okuddayo okwekkaanya, oba ne bazibawa minisita basobola okuzituwa nga bagenda mujja kukola application, bajja kubawa okwekkaanya, tewali buzibu. Yes, okwekkaanya. Waliwo abalina naye njagala kubabuulira ekintu kimu senga. Nze mwennyini ku lunaku olw'omukaaga nalagira abantu bano okulwaninga test ezo emirundi emeka. Ne bagamba kiri expensive minister, ne bagamba mu kirwaning eno gavumenti ya President Museveni teremwa. Nabagamba President Museveni yabawa ebintu ebyo kukolera abantu mu birwaning emirundi emeka. Naye obanga olaba nga bye bakoze tebimaliriza ng'oweerezaako ne South Africa. Taata kyonna kye kiri nsuubira wayinza okubeera waliwo obusobozi obwo, n'akitwalako ewalala nga ye nekkaanya kwegamba asobola okuweebwa omukisa ogwo kubanga ayinza obutaba ki mumativu. Neebaza abaana bonna bonna be mbadde ntambula nabo, nebaza Kakyumbaali, nebaza Lazia, nebaza Kalo, mbebaza mwenna bannamawulire ba Spark. Mwebale nnyo, mwebalire ddala maliriza abambi obudde okututusaayo wano we tutuuse. Baba wange nkwebaza, webale kutukuza, webale kubukoza wadde yakugendako kyekyo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Mukoye senga kale mbadde nsaba omuvubuka oyo Simon Peter John. Simon Peter njagala okube amavivi ogambe data wakusonyiwe, kuba gwe tolina buyinza kugamba batabanyi bajjajjaawo, tobulina, mugamba akusonyiwe, otherwise tojja kubeera bulungi. Never disrespect your parents. Mukulu Ssebo nsonyiwa. Mutunuulire omugambe anko nsaba onsonyiwe. Muzeeyi Nende nsonyiwa. Ate toddamu kumuyisaamu maaso, mukozesa ebintu ebizibu n'ebiboonoona, toddamu kuyisa mu anko oba musengawo maaso. Bansonyiwe. Kandi omulina ekizibu n'omwana omulala oyo ye Dube ye talina buzibu ndowooza. Ate oli Swaziniga wanyiizaako anko, kwata akazindaalo oyogere mpulire. Mwako nze anko wange yagambako ensi nti musawo muganda yanzaala. Oba kiwulikika kiti ekyo mu maaso go anko Balamu? Yakolako statement ku media nti musawo muganda yakola ki? Kati naye nja kumusaba asaba abaana bamusonyiwe, ate mukolere wamu muzimbe famire yammwe. Ssebo kwata akazindaalo. Amannya agange nze Nende, kitange azaayi nanganga umalo. Nsaba buli mwana gwe nanyiiza na buli gwe nanyiiza ne baganda naye bonna nsabe embeera eggweewo. Kale bagwe mu kifuba abaana bo bonna. Kwata omukooma omugwe mu kifuba. Ate mugende mubafumbire ekyemusana balye. Then mukole meeting yammwe ey'ekika, mulonde omusika, mutegeke olumbe. Nze mbawadde ente ku lwa President Museveni. Kale Mr. Minister, bavubuka mujje wano. Mukomewo wano. Njagala mugwe mu bifo by'aba anko bamwe ne basenga bamwe. That is, I want to unite you. I'm uniting you. I'm uniting you. I've told you I'm uniting you.
nswazi kakkana gwa taata wo mu kifuba tugamba nti tutereezezza bintu kati tutereeza bintu ate tubyongerayo waggulu wali kale ne basenga bamwe mubagwe mu kifuba kiwedde ne basenga bamwe mubagwe mu kifuba mu bikole byonna biggwe bulungi kale mutegeke meeting yamwe nga famire abaana abo mubatuuze mubalungamye mufune omukulu w'ekika mulonde omusika mulonde omuntu anarepresenting ekifaananyi ky'omugenda abafamire mwina lwaki okulonda ab'ekika minisita tweyanzanya tweyanzeege tutuuse okukigendererwa empalana ziweddewo bannamawulire tweyanzanya tweyanzeege mugende ku ssaawa 9 ku kooti ey'Emmengo babawe ebiwandiiko bino mu kopi ya kooti nga biriko omukono gw'omulamuzi okwewala abantu abalala banaavaayo ne babatawaanya mu maaso kooti Mengo Chief Magistrate Her Worship Anjuna samoni zammwe we ziri nenda azibawe muzirina summons he has the summons, let him give you. Kale mbasaba tufulume kati tugende obudde bweddeyo poliisi erina milizi kakati okay abatulaba mukitegedde bulungi kati tugenda kubasiibula busiibuzi tewali kirala temulina kye mutategedde kiba kitegeeza nti Paulo Kafeero alina omwana omuwala omu abalenzi 3 era Elizabeth Nagawa abadde ngamba wano nga muwala wa Paulo Kafeero omu yekka yagenda okulonda omusika era alonze Simoni kati kiba kitegeeza Simoni ye mwana wa Simoni ye musika wa Paulo Kafeero ate Kafeero gwe yalonda surprisingly waliwo omusajja oli golaba oli mukoddomi wa Kafeero ono wakakofiira ka bulaka oyo nno mukoddomi wa Paulo Kafeero yeeyama okuweerera abaana naye azeemu kulabika lwaleero simanyi nti yabaweerera tulabika tekyatuukirira bali mu kwekubya bifaananyi essaawa eno senga bamuleese ono muzeeyi gwolaba abamu ku bazadde ba Kafeero kati omusika wa Kafeero yooli addiridde Swazi oyo yasiba ebiviiri bya balasita abadde abeera Dubai naye yakomyewo bannange kiwedde ekyaleero Bukedde agusizza ekintu kye yatandika nga abannyonnyola emyaka 19 egiyise okuva nga 17 omwezi gwa Meeyi 2007 lwe yafa Paulo Kafeero enkaana ne zitandika mpaka ziwedde lwaleero so kati tugenda Mengo okuddamu okusatifayinga ebisomeddwa wano Josephat Seguya naggulu wano we balangiridde ebyava mu kulonda naye abantu beebazizza nnyo Bukedde kuba alemedde ku nsonga mpaka lwagigusiza wabaddewo bannamwandu 4 naye badduse mu mpolampola kubanga si ba Kafeero omu nnamwandu aŋŋambye surprisingire nti nze gwolaba baawange tamanyi nti nali mukazi wa Kafeero tonteeka mu mawulire kyokka ate omwana era nga yamugamba nti yamulaga taata we gye yafumbirwa nti ye taata omukyala gye yafumbirwa yalaga nti omwana